Ebintu ebigenda maaso wennyamira especially abantu betwalowooza nti bategeera politics okumutusinga ekyo nabagamba nti mu revolution eno tubadde mu kintu kye bayita fisadi oba politics of deception. Kati abantu abamu bemulaba abo nga Sauda Madada ali mu politics of deception. Atya tokolerera abantu Sauda Madada ne Zahara Luyulika gwe balimu tokolerera abantu olaba nga political season yetuuse otandika okwetega bu kamera bakulabe bino ebya Alan Sewanya na byabuka mu bbanga n'agwa ku mmeeza okitegera n'agenda eri nga bagenda mugundi n'awuka n'alwana nyatuke kagundi ka Dr. Besije Elias Lukwago n'abagamba ngenda kwekalakaasa n'ayita kamera ne zibeeraawo agenda ofuluma ekikomera nga kamera already weziri n'abasirikale nga webali. That is called politics of deception. Kati abaana bano ba Sauda Madada ne Zahara Luyulika Nusufa Nakatoyo omutamivu omunyi wa Walaji ebyo bye bakola ki ebyo bibali mutebamanyi ti generational politics agize kati ate tuyingidde oli politics of maturity reasoning kolerera abantu tobadde ku ground onoonya ki ku bantu then number 2 kankwe ku magezi Sauda Madada nakugamba Sauda Madada oli musiru ne lwakuba tokkiriza nti oli musiru gowoza nti nze nazimba Segirinya nakola kimukwano olimba sigo wazimba Segirinya obwo busiru bwo tebusobola kuzimba politician yena tosobola mukiregera tosobola ebyo weelimba nenze kuulya ku busiru bwo tosobola kuzimba politician nze kankwe ku magezi. This is just a take obo kyagala kitwale but wotachitwala I don't give a damn because a fool will always take an advice for an insult. Me I don't care about the result. Naye kankwe ku magezi wobanga ozimba omuntu muzimbire mu kintu kibaita nonye ekintu kibaita specialization and division of labor. Omuntu kikyasinga okukola then womanya omuntu kyasinga okukola mushayiningire mu ekyo kyennyini kyasinga okukola okola otya okipromotinga to the max. Naye buli wonajja nobera overshadowed by someone ekyo ogenda kugira shama nkola foreign policy. That is where I shine. Mutegira nshayiningira mu foreign policy nshayiningira mu history wa Uganda mwe nshayiningira wachi I found myself nenezuula mutegira kati ononya strength y'omuntu omala okubanya strength y'omuntu nokola ki nojja nego buli wonajja nga mu strength y'omuntu bagenda kukubirayo nabagamba ono mumwe erijjako naye wanajja kyasinga okukola akimanyi yategeera revolution yategeera ekintu kye bayita human rights yakitegeera kakati oyo wammwe talina kyategeera mugundi goli mu kupromotinga talina kyategeera onajja bakubira mu human rights yemba buulira kino mukyakaaba nnyo mukyakaaba wakwata sene nga manyi nti muli mu politics of deception ye mulina basiru neno down we wananze nzimba abakulembeze toyina mukulembeze gosobola kuzimba ko obwo busiru. Zahara Luyulika agenda kushininga nnyo senga agenda mu kiteezi n'akwata ebitiyo n'enkumbi n'atandika okuziikula emirambo gye bakola kye baziikira mu kasasiro oyo. Zahara Luyulika walaya agenda kushininga tugamba lwaniride eddembe ly'abafu naye wanaabanga yeeteeka mu mateeka nga boogera amicus curing nga boogera legislation nga boogera nga Zahara Luyulika wa senior 4 kuba state council no wa senior 4 abeerayo no wa P7 abeerayo n'ataasoma naye abeerayo mu council okitegera tagenda bitegeera era agenda kubeera nga akanula bukanuzi maaso bwati ng'olya exercising ekyo kyasinga okukola kubanga ki field gyoyagala okumutundiramu nkyamu. Zahara Luyulika will never outshine Shamimu mu mateeka tali kikola just mwetukakanye Zahara Luyulika addeyo. Then number 2 Zahara Luyulika senga akwate emotoka 3 ze yabba mu KCCA n'agamba zine emotoka ze nabba n'azikomya walayi bagenda mu kubira engalo n'amawulire gagenda kuba tiyabbe emotoka za KCCA una azikomezaawo okitegeera ekintu ekyo nze just nkwa ku tips engeri Zahara Luyulika oyo gyasobola okushiningamu okitegeera avemu ebyo ebintu byokwetega kamera gyatali Shamimu Malenda jabba kuba kwa she understood the mission yagitegeera okitegeera ekintu ekyo yategeera mission yategeera assignment tuli mu revolution bagita human rights na democracy n'agamba njabba kubira wano talina wadde n'olwataano lwatuteekamu naye mukozeseza ssente kwetaba abantu biganye Sauda Madada twaba abantu biganye kyasizwa kuba oli kisiru busiru naye abantu bulijjo bakuwaanawaana ye Sauda Madada toyina magezi g'olina omuntu omugezi fa revolution ozitumutunulya bwetu netulaba ogezako kupatika Zahara Luyulika wali kamera luli agenda kuswalira ku mama Bobi Yanga mbwagenda mufuniyeko serefi mama Bobi Yanga ndamukuba omwenda yaze Masaka yoneno bwe datunulanga wajjayu ya resort nza atandise kuweweeta musajja mu kooti okigira kino kyenjogera kali mu kuweweeta musajja byebyo lwaki ozimba omuntu mu field etali yiye naye mubanga ozimba politician yena muzimbire mu field yiye mushayiningiraawo wallahi buli omunajja mu kooti mukyalumwa nnyo emitwe naye ono yabasobola ate twabagamba mmwe tujja bakuba paka kwetuga mujja kwetuga katumutandise mugenze mu depression mutandise okwogera ebitasaana katubatusiza mu depression kakati mubulayo kwetuga tujja kukuba paka kuttaka ekitegera ate ku luno tukubuulya Sauda Madada toddamu okusondera sente ku bafu okitegera toddamu kubanga akalimu kaganye ekiddako bagenda kugoba naye tukuddemu okulabya wafula nka sente zange ogenze kusonda sente ku malaalo gwe Sauda Madada gwe
ne walita Nabukenya watusonda mu sente luli amalalo ga bita Nabukenya wagakola bubi ne gonooneka ne tuddayo ne tugakola nga sente ozilidde towazza okitegera kuluno demoso nde sente z'abafugwe ojja tuwulira eje kati emizimu gy'abafa gye gibalulumira mujja kubona abona nnyo kuba muyina ekintu kye muyina mu common mubeera ku ntaana z'abafu ozahala lulika abafu b'ekitezi baluluma sente yazirya gwe walya sente z'abagenzi za fulanka sente za ne bita Nabukenya ate tuzaagala naye ojja kubona abona paka ekyo nkikubuulira sente z'abagenzi eyo ye sente y'ekibi mugifaananya gwe ne zahala luyulika ne mujja jizza nzija nkomawo mu spati tu